bas embeera nga bwesodde okutambula mwana mulenzi we gwe bayita Pallaso omu ku bayimbi akadde kano mu ggwanga Uganda abasinga bookings bookings kitegeeza ki okuba ate nga bamupangisizza bamukutte okuyimba mbivulu ebyenjawulo bitundu ebyenjawulo ayina tuwa yegenda maaso yagituma na golden tour tebangawo mu bulamu bwe buli lunaku lwonna bamubuukinze omukulu gwe bayita Pallaso kati olunaku lwajjo tabloid ez'enjawulo ku internet ezasobodde okuba ate nga zavuddeyo nga ziraga nti mwana mulenzi ono gwe bayita Kama Ivan nti bamunaabidde mu ngalo nga bagamba nti omukulu gwe bayita Salongo Siraje yazze mu kintu ky'okuba ate nga akwasaganya ensonga zonna okuvaako mu ttiimu ya Pallaso nga bwetambudde akadde kano golden tour nga bwetambula omukulu gwe bayita Salongo Siraje ali ku tour eno nga bwomanyi nti omugagga ayinamu akasente era ebivulu ebimu bya Salongo Siraje embeera nga bwetambula naye nga Kama Ivan naye akyaliwo mpozi bayinza okuba nga banamukendeezaako maanyi naye nga Kama Ivan akyali ku ttiimu ekyali golden tour ekyatambula bulungi nnyo ku mawulire agadde gatambula nti Kama Ivan bamugobye oba nabo bamugobye nabyo jja biwulira nga Pallaso ategeezaako okuva mu kampu nga bwe gatambudde njogeddeko nabo ne bategeeza ttiimu yonna omukulu Salongo Siraje kwali ku ttiimu ku golden tour nga bwetambula abagamba nti Kama Ivan bamugobye bibadde tebinatambula bwe bityo naye bwe kiba kizze nga bamugobye ye bayite bamugobangako Kama Ivan bamugoba Fik Famaika yamugobanga ekivulu kye ekyali kyeri ategese nga kimusaze kyamusala obutebe n'alinda nga Kama Ivan bingi nnyo ebyaliwo ewa Fik Famaika n'omukulu gwe bayita Kama Ivan ng'ebivulu bingi nnyo bye baali babuukinga nga Fik Famaika tajja ate nga Kama ate ng'ebivulu yabifuna dda kati mu mbeera eyo omukulu ono gwe bayita Kama Ivan ali wa Pallaso wekiba bwe kiri nga bwe kigambibwa nti omukulu ono alimu embeera eyo ey'okuba nti alina amalala mangi kale amalala gomwe gali kuba siteboni Kama Ivan ye ndongo agisobolera ddala naye nga agaliwo omukulu oyo gwe bayita Kama Ivan alina kuba ate nga yetereeza bwetereeza wekiba nga kizze bwe kityo oba banamuyuzaamu mpolampola naye nga ku ttiimu yo abadde akyaliko Kama Ivan naye nga baba bamugobye alina kwetereeza kubanga handling ye engeri gyagezaamu okuba ate nga abalansinga ebintu bye atugeze Kama Ivan wabagobye Pallaso kyekiddako ani abadde ayimba Pallaso yayimba wano kibeera kitegeeza nti Chameleone yagomye Kama Ivan Chameleone amugamba bakweza batya ekibuga ky'e Masaka gwe Pallaso nga Kama Ivan wali manager by'ebikibi naye ng'ensonga entuufu zonna nga bwe ziri okuvaako wa Kama Ivan ensonga zeezo naye nga goyinza okwebuuza nti manager omutuufu ye bulijjo okyogerako abayimbi mu kiige Kama Ivan abaddeko management ez'enjawulo amanaginzeeko omukulu gwe bayita Ziza Bafana Gulunedi Fik Famaika VIP Jemo Sharon Payton n'abalala bangi nnyo abamanaginze omukulu oyo tugeze baba Pallaso amugobye oba bafunyemu butakkaanya profile ya mwana mulenzi Kama Ivan eba ekuze omuntu abeera bulandi ye ekuze n'akasente aba akafunye mu mbeera nga bwetambula naye twebuuza bannange omukulu gwe bayita manager w'omuyimbi kino kiddamu buli kadde abantu awo kubanga buli lunaku tufunayo omuyimbi omupya ayingidde industry n'omuntu oyinza ogamba ndi manager w'omuyimbi naye biki byokola Kama Ivan ye manager w'omuyimbi olina kubeera nga mukyalo w'owaka emirimu gye yandikoze nawe manager w'omuyimbi by'olina okuba ate ng'okola mu bumpimpi olina okumanya nti omuyimbi alidde ki ali mu mbeera nnungi omuyimbi atambulidde emmotoka ki amafuta mwegali omuyimbi alabisa atya appearance ye etambudde etya obukuumi bwe alidde ki music atambudde atya era ng'omulimu omukulu ogwa manager gwe gwekuba ate ng'amanya nti music kuba gwe mulimu ogusinga obukulu ogwa manager okumanya nti music omupya tufulumiza luyimba ki enyimba zitambudde ku TV ku radio ziri countdown ziri ku namba meka ku YouTube ku internet tutambula tutya bookings ziri zitya manager ebyo byonna byalina okuba ate ng'amanya kati Kama Ivan alina okwetololamu n'amanya nti egyo abadde agikola oba omukulu Pallaso yabadde yeekolera emirimu egy'enjawulo kati mu mbeera nga bwetambula era omukulu yennyini mu management ez'abayimbi olina okumanya nti amakungula g'okuba ate nga omuyimbi afuna ze bayita bookings oba ebivulu omuyimbi alina okufuna ebivulu emikolo n'amanya nti omwaka guno omwezi guno tufunye ebivulu bitya
ebbeeyi y'omuyimbi etambula etya. Pallaso akadde kano yasinga ebbeeyi. Lwaki yasinga? Ennyimba zitrendinga. N'omanya nti kolabo ki gye tulina? Kolabo ya mugaso oba tetugattako? Bweba tetugattako atuwa ssente mmeka ffe tumuyisizeewo omukulu oyo? Era general manager, omukulu oyo manager yalina okuba ate nga amanya byonna wabula ayinza okugabanyamu obuyinza n'amanya nti nyina general manager era nga general manager yeetoololako byonna wabeerako gwe bayita welfare. Oyo amanya nti omuyimbi ayambadde atya, agendedde mmotoka kikaaki, appearance ye etambudde etya mu mbeera eyo. Ate nga PRO yakozesa, tugeze nga bwolaba abayimbi ab'enjawulo balina social media handles, ono yazikwasaganya. Era bw'olaba social media handle ng'oba olina omuyimbi gw'ovumye n'akuvuma, omanya muyimbi yavuma. Era bw'ovuma omuyimbi n'atakuddamu, omanya PRO ye ekola bulungi, public relations ye. Era nga ssekamwawe yamuyambako okwogera byonna. Omuyimbi tolina kwogera mu mawulire, kisaaniddwa interview, bakuyise ku interview, sigamba nti ogenda mu lutalo bwe luti obeerako ne PRO. Ensonga zeezo. Kati omuyimbi wabeera gwe bayita promotions manager, ono yasinga kubanga yayingiza omudidi gw'ensimbi. Ono promotions manager ne bookings manager, kubanga promotions yatambuza endongo yonna ku ground n'etambula n'amanya nti etambudde. Kati bookings akola mu booking yaleeta ebivulu n'amanya tufunye akalango, tugenda kukolera bano akalango, tufunye endorsement bweti ne bweti. Kati manager ensonga ezo bwazitambuza. Kati omukulu kama Ivan yeebuuza, naawe wali eyo oyinza okugamba oli manager w'omuyimbi, ebyo bikola oba obadde tobimanyi? Ensonga zeezo. Marketing, business administration.